Olunaku olwaleero ziweze ennaku 6 nga bannansi ba Tanzania bakungubagidde omukulembeze waabwe John Pombe Magufuli eyalangirirwa ng'ennaku z'omwezi 18 nti yali afudde obulwadde bw'omutima era nga bino byayogerwa abadde omumyuka we Samia Suluhu Hassan. Leero nga Parliamentary Forum for East African Affairs twegasse ku bannaffe mu Tanzania nga tukungubagira Omugenzi abadde President wa Tanzania Omugenzi John Pombe Magufuli. Olwaliro abaka ba Parliament abatuula akakiiko ka East Africa nga bakulembeddwa Francis Agonasa Barnabas batenderezza Magufuli nga bw'abadde omukulembeze olw'ekyokulabirako ku lukalu lwa Africa era ng'abadde wa nkizo nnyo eri bannansi ba Tanzania. Magufuli mu myaka 5 gy'abadde afuga Tanzania akoze ebintu bingi ng'omukulembeze abadde amanyi nti buli ekitandika kibeerako enkomerero. Yamanya ng'atandika okukulembera Tanzania nti mu myaka 5 ateekwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa ng'omukulembeze. Bano bagamba okufa kwe kwakunyigiriza bannansi nga kw'otadde n'enkyukakyuka ebadde mu ggwanga gy'abadde ataddewo mu myaka emitono gy'afuze. Really transformed the economy of Tanzania to a middle class economy, and we are happy about it. And his achievements cannot be overemphasized. The economic policies, Magufuli yakyusa economic policies za Tanzania, yajjawo okwejalabya okw'abakulembeze. Okumanya yali ayagala nnyo Tanzania yakendeeza omusaala gwe okuva ku $1.5 n'aziza ku 4,000 buli mwezi. Okusinziira ku nkyukakyuka n'enkulaakulana Magufuli gy'aleese mu Tanzania, bano bagamba nti abakulembeze ba muno bandimukopyeko ebirungi. Baddeko mu Tanzania mumanyi ebirungi omusajja we byakoledde Tanzania. N'olwekyo nze nga member wa opposition mu parliament eno egenda okuggwako mu May, ndowooza nti twandibadde tulaba amazima. Ekirungi tuyite ekirungi, ekibi tuyite ekibi. Naye munaawandiika n'agamba nti I celebrate the death of this man. Tujaguza okufa kwa Magufuli kubanga olina opposition. Bano era bakubirizza ab'oludda oluvuganya gavumenti okusiimanga gavumenti bye beekoze. Okufa kwa Magufuli kubanga olina opposition. It's not right. N'olwekyo ndowooza bannanga bali mu byobufuzi kati tulina problem. Tulina NRM, tulina independent, tulina NUP. Abali mu bukulembeze mulabe ekirungi abaana bano kye balina, abaana b'obukofiira. Abaana b'obukofiira mulabe ekirungi gavumenti kyekoze bwe kibawa ekiri. Olwaleero si lwakwogera our politics, naye ngamba nti abakulembeze tulabe ekirungi ekiri mu system, ekibi bwe kiba nga kibi honestly tukkirize tukijjewo. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.